Essula eya 52. Zeddekiya yali akamaze emyaka 21 bwe yali obwakabaka, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kamutali muwala wa Yeremiya ow'e Libuna. N'akola ng'ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, nga byonna bwe byali Yekoyakimu bye yali akoze. Kubanga kyatuukira olw'obusungu bwa Mukama mu Yerusaalemi ne Yuda okutuusa lwe yamala okubasuula okuva mu maaso ge, era Zeddekiya n'ajeemera kabaka w'e Babulooni. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'omwenda ogw'okufuga kwe, mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi, Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni n'ajja, ye n'eggye lye lyonna, okutabaala Yerusaalemi n'asiisira okukyolekera, ne bakizimbako ebigo enjuuyi zonna. Awo ekibuga ne kizingizibwa okutuuka mu mwaka ogw'ekkumi-n'ogumu ogwa kabaka Zeddekiya. Mu mwezi ogwokuna ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi, enjala n'eba nnyingi mu kibuga, ne watabaawo mmere eri abantu ab'omu nsi. Awo ne bawagula ekituli mu kibuga, abasajja bonna abalwanyi ne badduka, ne bafuluma mu kibuga ekiro mu kkubo ery'omulyango wakati mu babbugwe ababiri ogwaliraana olusuku lwa kabaka, era Abakaludaaya baali bazingizizza ekibuga enjuuyi zonna. Ne bayita mu kkubo erya Alaba. Naye eggye ly'Abakaludaaya ne bagoberera kabaka Zeddekiya, ne bamuyisiriza mu nsenyi ez'e Yeriko, eggye lyonna ne lisaasaana okumuvaako. Awo ne bawamba kabaka, ne bamwambusa eri kabaka w'e Babulooni e Libula mu nsi ey'e Kamasi, n'amusalira omusango. Awo kabaka w'e Babulooni n'atta batabani ba Zeddekiya ye ng'alaba, era n'attira n'abakungu bonna aba Yuda e Libula. Zeddekiya n'amuggyamu amaaso, kabaka w'e Babulooni n'amusiba mu masamba n'amutwala e Babulooni, n'amuteeka mu kkomera okutuusa ku lunaku kwe yafiira. Awo mwezi ogwokutaano ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi, gwe mwaka ogw'ekkumi-n'omwenda ogwa kabaka Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni, Nebuzaladaani omukulu w'abambowa eyayimiriranga mu maaso ga kabaka w'e Babulooni n'ajja mu Yerusaalemi, n'ayokya ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka n'ennyumba zonna ez'omu Yerusaalemi, buli nnyumba ennene yagyokya omuliro. N'eggye lyonna ery'Abakaludaaya abaali awamu n'omukulu w'abambowa ne bamenya bbugwe yenna ow'e Yerusaalemi enjuuyi zonna. Awo Nebuzaladaani omukulu w'abambowa n'atwala nga basibe ku abo abasinga obwavu ku bantu n'ekitundu ekifisseewo ku bantu ekyali kisigadde mu kibuga, n'abo abaali basenguse abaasenga kabaka w'e Babulooni n'ekitundu ekyali kisigaddewo eky'abakopi. Naye Nebuzaladaani omukulu w'abambowa n'aleka ku abo abasinga obwavu mu nsi okulongoosanga emizabbibu n'okulimanga. N'empagi ez'ebikome ezaali mu nnyumba ya Mukama n'entebe n'ennyanja ey'ekikome ebyali mu nnyumba ya Mukama, Abakaludaaya ne babimenyaamenya, ne batwala e Babulooni ebikomo byabwe byonna. Era n'entamu n'ebisena n'ebisalako ebisiiriiza n'ebibya n'ebijiiko n'ebintu byonna eby'ebikomo bye baaweerezanga nabyo ne babitwala. N'ebikompe n'emmumbiro n'ebibya n'entamu n'ebikondo n'ebijiiko n'obubya, ebyali ebya zaabu mu zaabu, n'ebyo ebyali ebya ffeeza mu ffeeza, omukulu w'abambowa bwe yabitwala bw'atyo. Empagi zombi, ennyanja emu, n'ente ennume ez'ebikomo 12 ezaali wansi w'entebe, kabaka Sulemaani bye yakolera ennyumba ya Mukama, ebikomo eby'ebintu ebyo byonna tebyapimika. N'empagi, obuwanvu bw'empagi emu emikono 18, n'omugwa ogw'emikono 12 gwagyetooloola, n'obugazi bwayo bwali engalo 4. Yalimu omuwulukwa, era yaliko omutwe ogw'ekikomo, n'omutwe gumu obuwanvu bwagwo emikono 5, omutwe nga guliko ebitimba n'amakomamawanga enjuuyi zonna, byonna bya bikomo. N'empagi ey'okubiri nayo yaliko ebifaanana ebyo n'amakomamawanga, era ku mbiriizi kwaliko amakomamawanga 96. Amakomamawanga gonna gaali 10 ku bitimba enjuuyi zonna. Awo omukulu w'abambowa n'atwala Seraaya kabona asinga obukulu ne Sefaniya kabona owookubiri n'abaggazi 3. N'ajja mu kibuga omwami eyatwalanga abasajja abalwanyi n'abasajja 7 ku abo abaalabanga amaaso ga kabaka abaalabika mu kibuga, n'omuwandiisi ow'omukulu w'eggye eyayolesanga abantu ab'omu nsi, n'abasajja 60 ab'oku bantu ab'omu nsi abaalabika mu kibuga wakati.
Awo Nebuzaladaani omukulu w'abambowa n'abatwala n'abaleeta eri kabaka w'e Babulooni e Libula. Kabaka w'e Babulooni n'abafumita n'abattira e Libula mu nsi ey'e Kamasi. Awo Yuda n'atwalibwa nga musibe okuva mu nsi ye. Bano be bantu Nebukadduleeza be yatwala nga basibe mu mwaka ogw'omusanvu Abayudaaya 3,023. Mu mwaka gwa Nebukadduleeza ogw'e18 n'atwala nga basibe okubaggya e Yerusaalemi abantu 832. Mu mwaka gwa Nebukadduleeza ogw'23 Nebuzaladaani omukulu w'abambowa n'atwala nga basibe ku Bayudaaya abantu 745. Abantu bonna baali 4,000. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'37 ogw'okusibibwa kwa Yekoyakini kabaka wa Yuda mu mwezi ogw'e12 ku lunaku olw'25 Evirumeroddaaki kabaka w'e Babulooni mu mwaka ogw'olubereberye ogw'okufuga kwe n'ayimusa omutwe gwa Yekoyakini kabaka wa Yuda n'amuggya mu kkomera. N'ayogera naye ebyekisa, n'agulumiza entebe ye okusinga entebe z'abakabaka abaali awamu naye mu Babulooni. N'awaanyisa ebyambalo bye eby'omu kkomera, n'aliranga emmere bulijjo mu maaso ge ennaku zonna ez'obulamu bwe. Era okumuliisanga kabaka w'e Babulooni n'amusalira ebyenkalakkalira omugabo ogw'oku buli lunaku okutuusa ku lunaku kwe yafiira ennaku zonna ez'obulamu bwe.